akubeera president wa ate asiri president wa bakenzo ndi president wa promoter kale kenzo mumugamba asalawo kimwe ayimbe oba abere promoter zina manya zero kuyimba sobola kuyimba chorus bategera sobola kuyimba ade single chorus ya sikubo bwekwa pasigisobola nadda mu kyentegeera ndi mu bivulu kwa byenkola ki kati kenzo jagala afa yategeze public asobola kola mulimu kimuyimbe ba promoter gina ajjewo omululu gokufuna mugaye ebintu byensitera agenda nabyo alondeko kimwe aba muyimbe abere muyimbe ba promoter abere kimwe ekikuyisa abayimbi ebiyenje n'embwa kijjaki kubanga abayimbi batono nnyo balina common sense ndozala bigula bite kyebikola olaba kati ekiyimbe nga kigula bite nekivaayo ekituma omuntu embizi ate nga tekifaanana kati tekiba abayimbi ba Uganda temunyimbira mundeke enfe enjala temumpa kyakulya temunyimbira mundeke enfe enjala si gwe mulimu gwokola naye si gwe mulimu gwokola kati osanze ku kibuga mutegeke ebivulu emeka omwaka gwowuta ntegeka ebivulu eno bisuka ebitaano kati kama buli mwezi mbeerawo ku bivulu abasajja banakwekyangirako nakola otya endongo togivayo becyange babuli ndi mukutonya kintu kinzijja mu mulimu gwa sitaani ate ogunsibako guno omulimu gwakolomerwa baba abaana bali bafaana nga bagenda okufenza babo kati bona bapromota gola beegombesa waliwo promota akwegombesa nga ne kavuma liseeri nga adduka emisinde bwemwegomba kati batuyambe batuwunya omulimu gw'ekibi basigale ne sitaani waabwe tutwakoyo agantu gaabwe bakole kyebaga ate limuyimbi ayinza gana kunyimbira nga Eddie Kenzo yagambye tagenda kuyimbira buli muyimbi kubanga bayise kiyenja tembo sikiye Eddie Kenzo yagenda soka ku kipande waliwo sho genda etande ne Kenzo yagenda gisokako era bono obotegese y'abantu ngajja naye yebiyenje n'embwa tajja kujja ate sho yabiyenje n'ambwa yakuze mbulungi yagambye nga akola ki kitegeza agenda kola ki katubongo yina logiki tulina na budde kumbuza ki yagambye bwe nategeke y'abantu nga akola ki abayimbi abasinga bagamba nti tobategeka botegeka bayina hit ne nazetegeka Kenzo ina hit Lutala ina hit Noaja ina hit, Shiba ina hit, Kamila ina hit, bani abana ina hit. Obilayi. Oyita buno buvubuka buno bufiki famayika. Fika ina hit. Fiki famayika osolo mutegeka nofuna abantu 10. Kati munya muntu nafe muntu mwoga matujiro ngabayini. Ovudde lesa wayiki benda. Simanyi kati kale bayimba banala yinga bawagira kula kiti bagala okwevu. Kati lesa wayiki benda kati njagala okola ekivu nga kiriko zizabba na wayiki benda ne famayika. Bowesa nga abantu 1000 ngira abantu meko mutakusite square. Buzibu kiboina ne katani kusasa kuba yagambye nti tolina promoter ane kasaide kusasira nga y'omuntu yasiimuka awulira yaddira obunvu bwe n'abuteka ku buli muntu nesi kiwanti yabyogera tasobola kyogera kubanga omuntu gwe nategeka okuvetta tasobola kukyogera yakyogedde yabadde depression manya akava mu mabanja ga nnyunga kati yayoga tabitegera ojje ku interview mpolampola mumukwateko mumugumye tusasira nga ebino ebintu by'abayimbi si bintu by'abaddiikuula si muyimbi ddiikuula kyogamba kati tusasira alina luyimba ki naye okuyimba alina taali naye yaggwako waliwo okubanga olinga Muzei eri wamala naye atula ko respect wamaji yafana kusazira bagifuna tiwaliwo okubanga wayimbako abana bashiba ne bakuyitako bakenze ne bakuyitako batone ne bakuyitako kati kusasira awulira nnugu ali depressed agamba kati lutalo nafuuka ate nambe emugaze kusasira owamabere amanene amabere amanene ndo na fedi bakitegera bulungi kati ali mu kwegomba bayimbi bali ne bane munjogeza temunjosa musanga na osanze okubeerera kati yagali bajiwe nga mati osanga emitwalo ali mpaka musanga era mu economy ezakula wale chibaita consumers kila yanti sipeti bira bi wale chibaita gundi museza akula na museza akula ba customer ba determininga price and demand bile vitu bya economics when the scarcity creates demand when the scarcity liwo ngabona ba million demand yekende scarcity weba ngabona ba kezo demand yeyo ne supply kali bino dadi yandu etakitegere ngeti yakola yavako yabani yaja kutimira gamba no badimota yafuna yakagambo kayoga kadimota ekyo ekiyenje bwe kiteka ku TV bakiraba nekiranga ati dadi yandule ne ku bulango banga kikumi nesino imanya ntu waliyo ekiyenje kyeka dadi yandule basi promote njala munzire mutemuntu ya munzire mwamazi nsubira njogera n'abantu bwe mkwata dadi yasolo gomegwa deta manyino kukofira bwe ne muteka ku kifaana yito ne dadi yasolo gomegwa tena kulanga wano kutaye yembisi ne mujimanya basi promote mbasi kuti promota kakati abayimbi bejemo ebyekisirisiri mu bano badimota bambi bafunye ko bekwata kwateza abayimbi bo namba sulanga mbakatawa masagala kugogera basekino nze nkuba nange nyeki zina kuba ko Museveni nansiba nagane mwana wange okulaki nansiba ngane mukote musango ansiba teguliyo nze manya amateeka n'okusima omukulembeze w'omwana teyasiba emyezi ebiri ne banoonyereza nebinayogedde byabadde ne palasi yakubye oluyimba ate byakuni yamanyi kati nze nyimba za palasi tezinyomera luyimba kyeyako simanyi nakumanya toba yakuyo oluyimba luzali kubyo kululubiza yakubye oluyimba nga lugamba nze ndi kiroto kyantiisa eri palasi kubanga nze nasooka omumalamu lwaba ne excited okusa okitegeera buli muntu
nze ndi kiroto kyantisa eri abantu ab'enjawulo kati abadde alina kuyimba kuzo oluyimba lw'okutunda lwakwatisiddwabantu because sinaluwulira olimba hit ebuna mu lunaku lumu ndoza yakubiddemu bamawulire naba youtube bano tujja kuma ku youtube sikiwa watu nasala bweyogere ko oluyimba olulungi ko oluyimba lulungi nga kikabisi kandagala balukuba olunaku lumu ensi yonna ne bano ko oluyimba kyolulala malayika forever si luno oluyimba lwalema olupya baluyita batya kenzo baluyita batya kenzo lulungi lwasalawa kenzo omuli nga n'omwana omutaamu kolaki naye kati oluyimba lwa palaso lwakumala kwogera palaso yakubya oluyimba ndoza luyimbidde kakalamu ku uganda byogere kyaluyimbidde bannayuganda twogere ku nyimba ezirina omugaso kubanga oluyimba lwakwize sirumanyi sinaluwulira nako luwuliriddemu mwe mu kamera mumenya ekyali kyemubuuza kenzo yagambye ntirekera yasaana okuba president kuba naye promota kenzo yagambye aterekera okubeera president wani tolina kubeera president wa ate asiri president w'abakenzo ndi president w'abapromota kale kenzo mumugamba asalewo kimwayimbe oba abeere promota zinamanya nzira okuyimba sobola kuyimba chorus otegera sobola kuyimba wadde single chorus ya zikuba bwekwa pasi gisobola nadda mu kyentegeera ndi mu bivulu kuba byenkola ki kati kenzo njagala ava yategeeze public asobola kukola mulimu kimuyimbe ba promota kinawo ajjewo omululu gw'okufuna mugabe ebintu byensi agenda nabyo alondeko kimu aba muyimbi abeere muyimbi oba promota abeere ki ekikuyisa abayimbi ebiyenje n'embwa kyaki kubanga abayimbi batono nnyo abalina common sense ndozala bigravity kyebikola olaba kati ekiyimbi nga kigravity nekivaayo ekituma omuntu embizi ate nga kyekigifaanana kati tekiba kiyenje ekyo ankubuuza kati waliwo abantu n'abayimbi balina okugoba abantu abamu mu music industry kuba abapromota munaye abayimbi ate mubagambe tebatuyamba buyambi tuyinza teri muyimbi akuwa show yabwerere kati bebigaana ebirowooza nti okujja ku show bikuyambi kiba tekikuyambi kiba kizze kukola okuyimba mulimu naye mulungu abagamba public yonna eri kubuuka abayimbi tebabayimbire kati nze obuyimbi watanyimbira mba nkonye bizibu njagala ompeyo promota baabo bapromota mubalina njagala ompeyo promota nga yalagye sente mukivu okumanya guno omulimu gwa sitaani katonda yagukolonera guno omulimu jjukira otegeka ekivu bamalaya tebafuna siriimu mu kivu ne bafuna enziku mu kivu ne bafuniramu ebirwadde gino emirimu gye tukola gya sitaani kyovola nga teri muntu agirimu agiyaga kabe ebbala matambula tumanyi ng'akotosa omutwe bw'ati agenze wali nga alina yebwalabwala ng'alinga eyasaddaako omuntu because ali mu mulimu ogwa sitaani omufu guno abayimbi tebalowooza nti batuyamba tibalina kyebatuyamba kuba tuli mu mulimu katonda gwe yakolonera kakati abayimbi abo tetulina olukiiko lw'abapromota twagala kulabanga tutereeza omulimu twagala kulabanga abayimbi tebatukinyako waggulu ate naffe tugenda bayamba tugenda kukaka amakampani ge uganda gaddemu ga basiponsali kuba abayimbi tebamanyi bizinesi byebalina ofunye omukisa kampani ya lwensolo ekusponsalinza ate olweri wanahemawo kati n'abayimbi bulina osooka ogenda kubeera sensitive oli promota oli dimota genda okiguza jjajjaawo nze mbadde bwe mbanga nsomesa omubuuza nga byakisumbu kagwakaabe kati abayimbi balina okuddayo ku drawing board batandika okuwa value y'abasiponsa kitadde kintu kinuma pepsi kuba n'ambasada waayo nga yani ani ambasada wa pepsi Messi nga tulina Kenzo mu Uganda bintu tulina okwogerako nti kiruma nnyo chipa cash okwa spice dana milioni 3 ngate chipa cash ati bwetutegeera wa YouTube sibika kiruma nnyo chipa cash okubanga esolo okwa spice dana milioni 3 5 zokka twandibadde abayimbi bennyini bebeesuulira ekintu kino balina okuddamu okubeera okweteeka mu vali abayimbi balina okumanya nti kampani zino okuddamu okubayita babeere professional Kenzo bakwa sponsorship ya Stanbic Bank leka sponsor na bevali mwe ekintu kyakoze naye budget tugende mpola anchako yatugenda okulwanira tulina otana Uganda police naye tukoye bubbi wa police ogende wa diso FDC DP NEMA buli office joyingira muki tulina otana revenue tulina otana okongeza ebisale by'endongo tulina otana promoter bafo organizing revenue nga tebabonyabonya kubanga promoter lwaki abo omusolo ng'asasula mu KCC ng'asasula mu URA ng'asasula ku police ba promoter bawe emisolo 10 mwana awo nakavumula bagenda munyivu endongo emusala nagwe eddalu ategera bulungi abo nabo nabanyivu bolaba kakati tulina otawula okulwaba nga tutereza sekiti eno naye abayimbi tebajja kulowooza nti bajja kukuba badde bampangu kubanze nakuwaakubwadde nze mujjukire nze nali muntu omu nenkuba enyali nali muntu omu nenkuba kompawa olaba nakubwako ensi yonna kate bino ebiyenye naye bajja enkolagana yo n'abayimbi nga gwoba seetaaga nkolagana sente zange zenkolagana yange n'abayimbi seetaaga muyimbi ng'oli mukwano gwe waabwe wali bakuwadde ki Tologera bitombuza stupid questions. Gwe mukwano w'abayimbi oyine emmotoka. Osobola okwetegeka budget bakuleeta. Kakati osobola okwetegeka bakuleeta abantu. Ate kyekimbeeza ne ssente ne muwana mugamba jjangu. Ate singa nsobola okwetegeka lwaki mba nsasula omuyimbi ssente. Kitegeeza sobola kwetegeka nkozesa ssente zange. Abayimbi b'ojonga sometimes muyina okubanga ne reasoning. Ne batanyimbira abo abanyambye. Kati ndya w'abayimbi balya wange.
gwe muri musigwe ko musiru kumanya ko ati ndi ku bivulu musiru walira kwandi kukavubuka gwe ndi kati sasa no tuli ku kivulu tusoloza anti tonatuka ebiyimbi bitwafukaza lawe nyine wanga mujasanga bakuyo bibati wikejja eyo nana kuyaba yimbi government ekubanja omusolo ako bibati mu wikejja mu itoba jakuba we bibati wona wani nasijja mai muyimbi kyapa sente ngambe gendo buze balamu gendo buze abitex basolo kubaga gendo buze gendo buze rube yakakole enkuka yakajja kesimo kulali nako 5 munkuka kakati guno omulimu ko tuli mu bagambe kwa sitani kati omuntu yakafa mu nkuka yandi badaga ngenda ku Dubai kufuna olide yekwe kabanda kati mulimu kidala guno tulimu kati abayimbi badembo okweteka batuonye ebizibu byabwe abayimbi batuyambe batwalaga agavulu gaabwe bana agano tambulya ku mateka gaba promoter abana bano batwala ennyumba nsaze mukayi yaguze spice na natambula yasambidde omulala anonya namazi ga kunywa mukayi atambula na musajja muyite mukayi sagala mwogera ngatakola ki ngataliwo niyo omusajja Juliana yamusaba milioni 2 Juliana yamusaba milioni 2 ebule n'ekivulu tebakizanya ku lusoko omwaka kona linkoze lubuloba nga mukayi akoze wali nenge kyayitira mukayi obuzibu kukwata excitement Juliana tasobola kuleeta wadde omulwadde w'enziku mu bifo ebimu ne ba promoter mulina okumanya target audience y'abayimbi bammwe nti omuyimbi bw'obanga olina omuyimbi nga Juliana Kanyomozi akoma ku Serena abayimbi ba Serena n'obawo Police Evans akuba e Masaka n'obawo Suna Benz akuba Jogies tumanyi ne demand and test and preference ekyo Kenzo kyasinga abantu ti Kenzo yamanya wa wayina amanyi n'akulietingawo obugamba bobo n'akulietingawo sikasiti era kinagambye mukwano gwange David Lutalo era guno omwaka temuga akola Lutalo ng'ayimba Lutalo agenda kulietinga sikasi because Lutalo wabera sikasi ye muyimbi abasinga amaanyi mu Uganda Shiba n'amuddako ne Kenzo Noaji Kamiliyoni muyimbi kyakikola abayimbi mbeera biraba ensonga mu nzigi kuzika Walukaga era magala kumpunya Walukaga nakati betubanga twogera ensonga z'abayimbi abanene temala tugera Walukaga si munene nze ngamba abayimbi abaleeta abantu Walukaga taleeta bantu kusasira yagambe toli promoter kusasira yali ki muyimbi ama mugende mu muyimbi bwo kuno bwakayiga amawuli owai ebintu byabuze bitwatandikiddeko anti sabaddewo